عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما مدبرا سميعا بصيرا، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع حصاله صلى عليه وآله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال سيد المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. obulamu buno obwensi bulamu bwa kiseera. Allah ajja kunsobozesa nja bawa ebyokulabirako ebiraga nti bwa kiseera, na byonna ebiriko bya kiseera byasalawo Allah. Ate ebintu bya badal maut vali okufa bya lubeerera, hayatul abadiya sarmada. Tubeere beegendereza nnyo obulamu buno Allah nga byasalawo nga bwa kiseera tubukozese bulungi, n'okuba nga obeere strict, obeere mwegendereza ng'okuuma imaani yo. Nkuume imaani yammwe, tukuume imaani zaffe. Sajja abakulu mukuume imaani zammwe. Sharifat ayogedde kufa kusembedde. Ebiraga nga ogenda kufa obiraba. Abavuuka tudde eri Allah waffe, arruju ila Allah. Abakyala tudde eri Allah. Mzee wange abali wano abamu bammanyi, mzee Bakhar. Yawasa abakyala basukka ku bana Arafat badyogera ku kyabakyala. Ye yafa programu y'omuntu okubanga awasiza n'azaala abakyala bana amaka ag'enjawulo, okubanga mu kaseera kano nno si myaka 10 si 12 yafa ne bamama bonna baafa bagwawo. Njagade kusookera waffe nyuke nje wano wagirukanika sajati Madina bamwita ngajati Madina. Nali omu ku bazima kabuli baseeka bano biseera ebisinga ng'egye yafanga muntu wange ndi wamulujja. Biseera ebisinga tubira mu kidaala nga twogera naye kuno bano baseeka bansindika ne ŋŋenda n'embeeri mu kusima kabuli twaziika ajati Madina. Kyalaba wano muwulira temumumanyi, nali eyo munda eyo kali kasana k'amaanyi ne ŋŋamba Hudu, ne ŋŋamba Hudu, ekintu ekiyinza okufuuka ensonga kabuli eno kuba omusana gwali gwakaawo nga tumaze okutabula obudongo, tufukudde ettaka tulimaze olisuula wabbali, kyajjukira bulungi. Ekifo kino nekitatereera kiba kikoze bubi. Badinani Adinani namuziika. Ndayimu yali akyali mulamu gwamusaasira BMK. Twali awo mu garage najja n'alingiza, yali mukwano gwe bakolagana nga mbya business. Yalingiza bwati n'abashokti nga tumutadde ku migogo emiwanvu, ni musajja muwanvu nadda Ruvansi bwati. Kyajjukira nga ali adda Ruvansi naye ali mu kabuli. Ali mitwalo 2 n'ekitundu. Imaamu Kasozi ne mugamba yogera tubimanye buzito bwabyo. Imaamu Kasozi ogamba nti emitwalo 2 n'ekitundu giri wali Nkoowe. Emitwalo 1, 2 n'ekitundu Nkoowe najjula bali ku Nkoowe 2.
Madina yasookayo n'afa, mukanika n'alwala, naye ali mu kabbuli. Ennyumba n'esigala nga njere wadde waliwo abakuuma. Bwe bulamu obukutawanyanze naawe, emizimbo, abaana, abakyala, nyina yika 10, nyina yika 3. Nsogedde ku kitange. Baji Muhammadi bonna, baji Zakariya Sekalima, mugende mu famire zammwe yonna genda tandika okutuuma. Olisookedde wa muzeeyi wonu, wa muzukulu wange Ajiri. Ange emyaka 3. Bamitanga muzeeyi ani? Muzeeyi Abdallah. Mugamye omuzukulu engandi nenga ennyumba eno eri musajja w'amaanyi nti era nga yasubulanga Tanzania spare. Si bwe kiri? Aga angambye 3. Tahta al-ard. Ensente muli bajjama temuli. Allah kutegera nti temuli jifa. Ad-dunya jifatun wa twalibuha kilabu. Nabi agambe ensi mulamba ginoonya tona njawulo na mbwa. Nebeeridde kilo 10 ez'ennyama osiŋŋaana ejjeyo olulimi. Ngeri mu Land Cruiser ewankawanka. Olwaira abantu bawankawanka, sente balina, amataka balina, abaana balina, ennimi ziri bweru. Bane ngamba oyo Bakari aliwo, nga Bakari. Kana okumatira, alkana kanzula yafna. Okumatira tuweze etakoma laysa alghina an kathat al-ard. Kibaita obugaga sikuba na bintu bingi. Branches, assets, walakin alghina ghina an-nafs. Okuba contented. Arafat, contentment. Bajja kubatta, mujja kubonaabona. Nti abamu bawungidde mu byabufuzi. Ojja kufiira bwerere. Ffe tuli bantu ba akhira. Nabbi agamba kunu abnaul akhira. Mubeere bantu ba akhira wala takunu abnaud dunya al-faniya. Twajja Abdallah nga agenda kufa Haji. Mule wiki ngemu ne Seka Sufyani. Guruka kumuruma. Pain. Sere zikola. Tiyali gonyi. Hajja kulunga kumuruma naga. Seka Umar. Kunuma. Allah tuwakutegeera. Bana boogedde wano ebigambo n'ensiriikirira. Gamba ebizito. Ensi yonna ewunzewunze na duniya. Ebiyumba byerere okuva wonna wonna mu nnyende ebiyumba byerere. Nabadde gye emisanvu abasajja bayasini ennyumba njerere. Twava wano twayitaawo mabiga. Tugenda wali embulire. Bamanyi bulungi abasajja abasema kalu. Bamanyi. Bazukulu bamanyi. Zizi Kasujja. Talkative. Sajja omugezi abasajja banene abasajja. Speaker. Ng'omuddo guli awo guba kuzeeko omuddo guno ogulibwa babuyita bupuusi. Buki bumyu. Baguyita batya ogwo. Ogulibwa obumyu. Gwasere ogwo. Okuze. Fazili Abdallah nakubira Kasimu oyo abeera wali ekyengenaga. Kasimu sajja bali mu muddo. Omanya bali mu muddo. Azizi Kasujja abakyala boogera mugumikize mu katono. Mujja kwogera oluvannyuma. Abakyala mujja kugumikiriza temwogera. Mujja kwogera oluvannyuma. Azizi Kasujja Semakalu muzeeyi ni omukulu yani muzeeyi omukulu. Kasujja sajja wamanyi omulungi omuwanvu bonna tahta al-ard. Tugenda wansi wattaka. Tenyokosa ekigambo I am nothing, you are nothing. Toyina kyoli. Toyina kyali. Tezina gyendi. Toyina kyoli. Byonna position zoli muzonna. Obutakataka bwe mumuyina. Obuyumba bwe mulina abakyala kabebereberu. Wananuka hata Waswahili wananuka
bawunya akamwa bajja kuwunya watanuka yakuwunya bano nanyonya busabuni bubuzebuze ku lusu bayimamba banonyanyonya perfume badaze babuzebuze bakuita kunuka. Waswahili wanasema watanuka, watu watanuka. Aja kunya bulamu bukimuno tuli kuyamba chuma. Allah omuntu yamuwa amagezi al-aql tugakozese bulungi nabagambe ejjo second kye kisinga okubeera ekito ekisooka second ya beeyi second ya beeyi bassa omukka ogusembayo mu second nagira second ya beeyi minute ya beeyi essaawa ya beeyi olunaku lwa beeyi omwezi gwa beeyi omwaka gwa beeyi kaguuno gutambula November December Israeli yewuunya oli mu kutereeza amayumba sadolini nenga kabuli esembera Israeli yewuunya ne programu zoyina omwana ayogedde Arafat abantu bali ku WhatsApp tuyina ebigambo tulina okwogera ebisabisa Allah نبي يقام كلمتان حبيبتان للرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قام بيدي أبي يقرأ الرحمن الله بيدي فرا إذا كويتا كلمي بيستنيوكم ميزان يوم القيامة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم Sajja bazungu sajja mita Dr. Abdul Sabur Marzuk etisomesako mu dawra ya Arabi twangana kamulabira ekinana mu 3 nagaba babrita gazul fikri otwalwa ebirozo ummayo nayo bajikwati bajikutte ebirozo bajikutta amagezi bati ngabo okwata remote boti bali bulaya umma bajitambuza bati obwana bonna obusomane fuka buyaye kana ude bwogero bwa senior 4 Kampala buli mukosa abakyala bakadde ebyamwe bikomye kati omwana ali mu senior 4 abayaya abo bagamba abakazi abakadde bikomye byabwe bagaye tuyingiddewo abazadde balabye abaweerera bakola Iran announcement z'obwononefu tuyingiddewo abakyala bafumbe byamwe bikomye ate nga tebalimba kayino oba senior 6 bwe bukola obuyaye busukurabu bwakaddi wadda nobajaga tuyingiddewo ensefaana betebere mu emirembe seka yogedde si kyatulesi n'enju ya Mungu nyamukwano wange era ateekayo ebipapula plywood wano wa mugana bamuyita Swaibu Kafuko bano bamumanyaga nti amaaso bwegakuba ku miti yali akola targebu nga yagayisa omusajja yali azimbye ennyumba inaga nti bwegakuba ku miti gatawaanya amaaso bwegakuba ku miti gabonaabona yagamba kubonaabona mwetemulanga mubonaabona wano gatumula ku miti bwegakuba ku ceiling tigabonaabona ero singana ate bamutaddeko na ngalama mugimanyi ngalama esige bindese naye nga kikulu safari bajama nze mulwadi nade ngambe Muhammad sijja kwogera naye bantu fo kino bantu mikono gyange obeereyo nasiha entontono safari bajama safari nze mbuuza Muhammad nti mbadde njala kutula katebe katunonyobe kati wano kati omuntu atambula olaba nga si kyengera bye tulina byokka ebyamaaso okulaba okulya kyayibadde takyogerako nga kitono tiyali kyogeddeko Allah alam najal lahu aynain wa lisana wa shafatain wa hadainahu najtain kyengera nagamba kondakita nyimiriza
mugamba nsaze kubo mbadde shuti ye ne tayi talaba niri tunulako mu Qur'ani liso watunuddemu ko mu Qur'ani olwaleero omwogeza wa kaburi omuntu asoma suratul mulk ina aya 30 egenda kukoleza omuntu ayisoma tayimu gina yo gimanyi yo mwana wagimanyi yononyo mwana ujana somera watufu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ngafa mbuza madha tarakta li auladik ogenda kufanya yabana obalekedde kinaga taraktuhum taqwallah abana mbalekedde ki bana asomera wo mwana wo faba izadda abana ogoberera abana bo yonna abana bo bonna bawala gye bafumbirwa abalenzi obagoberera mukwano gwange babuuza ni mwana manze basomye juzu mmeka ogoberera abana bo nga mubagoberera mu byenfuna gafuna omusajja talina ssente gafuna omusajja talina mmotoka tugoberera n'abaana baffe gye bafumbirwa tugoberera n'abaana baffe alhamdulillah gundi yafumbirwa saudi yafumbirwa fatuma yafumbirwa sumaya yafumbirwa n'owulya nga oli happy ogoberera abaana bo bali luddawa oba bali mu mabiito magatu yangamba Sheikh Umar mu mabiito si mabiito gomula basaawa 3 ku saawa 7 bamulala n'abagomesi bajja mu mabiito omwana otali mu mabiito tali mu best hotel tali Masaka tali mu kuchakala gwomulimo okuzaala buzazi waswa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah safa lakum ad-din fala tamutuna illa wa antum muslimun sikuzaala buzazi ba ambiyale muswassalamu nabana babera likirira abana babo rabbi habli minas salihin Allah nkusaba mpa abana abalongofu rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a baina bashafa kibakola ba Abubakari okubeera kukola ba baina kibakola ba Masimbe kola kibakola kitaawo okubeera ekyo mukikoze ku baana bamwe abana famba talaka twakazaya amameka omukazi bagamba oyo yamugoba omwana asigala wo nziziza emanji gasimugana gani nago manji mukaba gafudde manji talaka kibala now bagamba yamugoba yo mukyala yamugoba tachali wo yamutalaka omwana asigala wo sumani wo n'obuyaye bwe n'okubba kwabba abantu Mungu amusasi jali mukaburi haji azala haji salukwago bamwitangani tef haji ya rabbi Mungu amunjukize haji bagamba okwogera ku mwana wo ne bagaleka ebalana leka nibogera kulinya ly'omwana wo bamuwala bagaleka leka kasabogera kulinya ly'omwana galeka baganda bogera kulinya ly'omwana baganda mashallah sauda mashallah nebogera kulinya ly'omwana wo Musa baga leka basajja bakulu abategeeza ki bagamba leka bategeeza ki leka abategeeza ki mzee agambye kikoligo leka tutubuulira tuyogera waswa biha Ibrahim banihi waswa biha Ibrahim banihi yalamira nabi Ibrahim abana be wa Yaqub ne Yaqub naga ya bani abange zadde lyange inna Allah safa lakum ad-din abange zadde inna Allah safa lakum Allah basimide ad-dini Allah barondedde dini kali ya bay baso muko kusembe mu second nagira second ya bay minute ya bay esawa ya bay onaku wa bay omwezi wa bay omwaka wa bay kaguno kutambula November December zere yewunya limuteneza manyumba sadoleni nenga kaburi sente
Zewe yewunyire program zoyina. Omwana yogedde arafata bali ku WhatsApp. Twine ebigambo tunokwogera ebisanyusa Allah. Nabi yagamba kalimatani habibatani lirrahman thaqilatani fil mizan khafifatani lil lisan subhanallah wa bihamdihi. Abiyagani Rahman Allah bilibara iza kuita kulini bisonyo ku mizani yawm al-qiyamah subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Saya bazungu saya bamuta Dr. Abdul Sabur Marzuq ilisomesa kwa mutaure ya Arabi tongana kama vile kinana mwisa tunameli nagaba babita ghazul fikri otwalo ebiwozo umma yona bagikutte ebiwozo bagikutta amagezi bati ngabo kwata remote bot bayibulaya umma bagitambuza bati ya dini ayinza okusala nga muyayi tarbiya ku muziki kusomera no waka waberewo tarbiya dini abana bayira abasilamu arafata kusangusa Muhammad okusanza mademu ngambaji ngata kusanza omwana ono ne mwajiri abana bonna batunulire nga bafanane masindi ono abana abachala bali awo abana nyonya kisawo imagine magaji nabakema nyabadeke mabigawo omwana bazze musaba omwana akuze muweyo abana muganyo bawa yabana bora bakuze mwangala entebe nene mwagala amataka mwagala bichi ibabezana mwabana amogereza mwezi gwa kuna baga ya mugwa 12 kubanga mbo mwana bebana akola nika tibajja kuleta ntebe adaba mu ogolo kulya mwabira ati mulabo wa muzikiti nakabira mu mifebi bibiri nyetubugwa ilo muze mungala haji mukwano gwangu musajja munadini tuba wowe musajja bintu balese bimala baba wowe nagana nibatuma wabira yezinze olukayo lw'obunanfuusi agiro lunyindo ali mu kiribabe y'obulimba sijja kusobala tekisoboka omwana wange tajja muwowa mugwa 11 kinoonya bintu kisenga baga ntwegayirira nemwahaji omukazi genda omugambe amira mulamba nebadde manyi mulungesa nagaseka omama ojja kuntabulira abakamira agamba enagende ndi kyamira kyo bagala bintu omwana bana baba wowe yeno message nyabo omwana ujjanga bamusajja musimemo muwowe mugobo wonefu waka muliso wonefu waka yokweza bigambo bintu tumalizo obudde kana Hasan al-Basri yagamba annahu qala inna bashad al-qulub an sittati ashya imitima gino okono nekayisike mulaba ngawe bwirolese iri mbintu muka imitima okono nekejaba chala ejabavuka arafada abogedeka avuka bambala zi damage obonefu misikye myerere fisa mukatauni akasoka omukali mugambo ne swala bali abatudda omuladune ekikofira binije Zanzibar aliawo ngataina tabali ya kusala aliawo alobudi bwageze nga tulireti tabiri yemitima okwononeka gibiri mbintu mukaaga awo wano hayo bilibona byajayitawa abantu bonona nga basubira okubasonyiwa tujja kutegeera kusonyibwa nga basahaba bakutegeera kigero kikibasemberere Allah kusenda kwa buli Allah kwatuukawa abantu bakola ensobi nibaita obwere ne bagana okusala byonna byogedde tufunemu ekyokuyiga mu bantu betuziise maize ebigawo byange baganda bange tuli mu kaseera ku nnaku lw'ejjuma lwanukulwamu edduwa tubebaza isiraki muwaddeyo okuwuliza ebigawo bya Allah subhanahu wa ta'ala abakoze enteekateeka eno okujja okubalabako mbadde ngamba muganda wange Musa Chekati ntule okujja eno embulire nga tuzze kuziika naye tuzze ku lwaddawa nakubalabako nakuyunga Luganda mbadde mugonvugonvu bakadde bange naye olw'okuba safari eno bagingamba dda
niyo olw'okubalaba okulabagana ku lwa Allah nabbi yagamba tonyoomanga ekintu wadde kitono n'okutusinkana wadde okusena muganda wo n'ekyenyi ekisanyufu okubalabako kyokka mulimu empeera olwawo bigambo bya batabani Arafat byayogedde Muhammad byayogedde tunafunamu ekyokuyiga naye nga mbalamira ekigambo kimu baganda bange arrujuu ila Allah bavuuka bampuliriza okudda eri Allah ensimula abwefuukuse ekiri mu mawanga g'Abarabu mukiwulira kuva ku Qur'ani kuva ku sunna nabbi yagamba taraktum fikum amrayn mbalakedde ebintu biri ma intamasaktum bihima lan tadillu ba'di abada ebbanga lye munaamalanga muyekuta mwegenda kubula olwaliro Abawarabu bavudde ku Qur'ani zekiboko zemulaba bavudde ku sunna neno paka wansi tolinda amateeka kuva waggulu ndi gavumenti evuga amateeka amatoka gatandikire kugwe nyini galamule amakaago Qur'ani eramule amakaago sunna ziramule amakaago empasa ebeere ya ddiini ofuula kubere kwa ddiini abana bakuze mubafumize temusaba bintu abalenzi nga bakuze bawase abaana ba Arafat basiza abaana bato basobole okukuma eddiini yaabwe n'abalala abaana bangi tulibeera nabo nibaga muwase bakume eddiini yaabwe baana bato n'omutono wawa abaana botunulya ngabo watabuki ng'abaana ba Arafat n'oganse nga bavuka bonna babadde ng'abaana abo n'omutunya nga ekifaananyi kye kikusa oyo tabasanyusa Arafat asomye kutuba tabasanyusa munzire mutabasanyusiza nga takusanyusa kiri ky'abaana bonna bashababa bavuka bafaanana nga Arafat kiri ky'abaana nga bambala bulungi bambala zijiribabu ne batakunamira nsi ebyo ebintu baganda bange bye bitulese ne arrujuu ila Allah tuubu ila Allah ene sawa ya tauba enesawo ya tauba bavuka tuderi Allah abakyala muderi Allah abasajja tuderi Allah bamaseka tuderi Allah abantu mifo byabwe muri musukkayanira bifo abantu baderi Allah mujja kubuuzibwa ku bwamufutibwa mbwe mukayanira mujja kubuuzibwa ku distrikadhi mujja kubuuzibwa ku bwamakulu b'amatwale mujja kubuuzibwa ku bwa imam mujja kubuuzibwa kullukum ra'i wa kullu mas'ulan ra'iyati buli muntu mulabirizi agenda kubuuzibwa mulunza ajja kubuuza kyalunda tujja kubuuza yawm alqiyama fa'alayna birujuu ila Allah baganda bange mbalamira okudderi Allah nange nze okudderi Allah namwe okudderi Allah n'okweza Allah subhanahu wa ta'ala nakulwa ejjuma limu ekisere kyali kulwamu edduwa soba Allah subhanahu wa ta'ala sabe edduwa yaffe Allah janukuli a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma inna nad'uka Allah وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه ما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا الله وعفو عند الحساب يا الله وأمان من العذاب يا الله ونصيب من الجنة يا الله ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نكمتك وجميع سخطك اللهم اهد أمة محمد اللهم اهد أمة محمد اللهم اهد أمة محمد وارحم أمة محمد وتجاوز عن أمة محمد وارحم أمة محمد واشف أمة محمد اللهم فرج هم المحمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا ولا بما فعل المبطلون اللهم إنك عالم بجميع حوائجنا فاقضها يلا من يبي يتاقب في بتمالي بني مدوني يلا كنا كل جمل وجتي يا رب العالمين
edwa y'omutambuze yanukula Allah tuli batambuze ya rabbil alamin wa alimi jami dhunubina fasturuha yalla omanyi ensobi zaffe tubikkiri ya rabbil alamin tuswaze ya rabbil alamin wa alimu bi jami diyunina faqdiha yalla omanyi amabanja Allah gatusasuli Allah kusaba nga tukwegalira abana baffe batanafuumira Allah bafuumire ya rabbil alamin abafuumiddwa bateere baraka mufumbo wa ya rabbil alamin abana baffe batanakuwasa bawasi ya rabbil alamin n'abawasize Allah abana baffe barafatu bawa mayumba agabo ya rabbil alamin yalla otuwe ebidduko ebyaffe ya rabbil alamin obiwe n'abaana baffe ya rabbil alamin obatasa abaana baffe gye bavugira ebidduko okutumana n'okutumira rabbil alamin osaasire bakadde baffe abafa ku kyalo kuno ndala rabbil alamin n'efo byonna mu masakani mu Uganda ne mu nsi rabbil alamin otasa ebizibu eri mu nsi muno okujogera rabbil alamin rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم اجعل في كلامنا نورا تيكا ميغابيا فنون اللهم اجعل في كلامنا نورا سالة صوتك كنور ميغابيا في الله بنت ويولي بابتواري يا رب العالمين اللهم اجعل في كلامنا نورا يلا تسوي إخلاص يا رب العالمين يلا تقسم المقوشتي وحتى الموت يلا اللهم نساقت في سبيلك وفات في باد نبيك اللهم نساقت في سبيل وفات في باد نبيك يا باسط يا غني ويا مغني اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة قبل الموت برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك عز عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله.